Ngenda kubagamba amaanyi agali mu kukkiriza mu byawandiikibwa. Kino ekigambo kyawukana ku bigambo ebirala. Kino tekikyuka. Ngenda kubabuulira lwaki ekigambo kya Mukama tekikyuka. Baani abatasobola kunafuwa be balina ekigambo munda mubbo. Bw'ogendera ku biragiro by'ekigambo tekyetaagiza kusaba ennyo, kyetaagiza okubeera mu biragiro n'essaka ne zigobera ku biragiro. Omukristaayo asaba nga talina biragiro alinga omusaabaze atula mu motoka nga tamanyi gy'alaga. Siteegi zonna emotoka kwetuuka oba obulira ng'osobola okuyimirira naye n'osigalamu n'otambula nga tomanyi gy'olaga. Bwe tutyo bwe tusaba nga tetuli mu biragiro by'obwakabaka, tusaba nga twogera ebigambo bingi naye nga tetulina kigambo kyetwetaaga mu ssaala. Kambawulire ebika bibiri eby'essaala. Waliwo ensaala z'edynamic prayers. Muzitegereze essaala. Waliwo essaala z'osobola okusaba n'oggyamu bintu by'enjawulo. Naye waliwo essaala eziri specific. Bwe tuba nga tusaba Mukama ayagala tutuukire ku musonga, ayagala tutuukire ku mulamwa. Abakristaayo bangi babeera n'essaala ennaku 20 nga basabira obulamu. Bayibuli egamba nti akkiriza mu omwana alina obulamu. Ye mwakkiririza mu ki? Okkiriza mu ki? Oli mu kusabira ekyo kye waweebwa. Tosobola kusaba sente z'obugula Bayibuli ate ng'ogiyiina. Kyensobola okusabira kusaba Mukama mpa okutegeera naye tojja kusabira sente kubanga Bayibuli giyiina. Tuukira ku nsonga tomala biseera by'okuosaba ebiki. Mukama yeetaaga abantu badduke mu ndowooza, muleme okubeera banafu. Ojagamba nti Mukama akunyonyera ekigambo ate nga tewasomye, anaakunnyonnyola mukka. Abantu batya okusoma Bayibuli kubanga tebamanyi engeri tosobola kunnyonnyola osoma n'otegeera amakulu luvannyuma. Omanyi nti oyinkola ne Filipo. Filipo yasanga n'agamba nti ebyosoma n'agamba nti nabitegeera ntyanga tewali. Filipo n'agamba nti nkyula nkunnyonnyole n'amunnyonnyola byasoma. Naffe otubanga tetunasoma omwoyo wa Mukama tosobola tunnyonnyola tumala okusoma akinnyonnyola. Okusokera ddala nga tebala kusaba bw'obeera kitabusibu esooka kwe kukkiriza. Essaala nyingi ezitali mu kukkiriza zisinga okukkiriza okungi okusaba nga
there is something busting. There's something that is going to erupt here. Yes. I'm telling you the truth. Who is there? Okukiriza. Bibiliya kandi okumenya. Bayibuli egamba nti kwe tasirikanya. Okumenya. Tasirikanya. Okubashuwa. Kwe kubeera shuwa n'ekiri kuvuga. Kwe kubeera shuwa n'ekiri It is being sure of what you are saying. It is being sure of what you are saying. The problem is that we teach what we don't do, and we also learn what we want, we don't want to do. Netumukiriza okukora ebibizibwa ekikabo ate kwe kusalawo okusokera ddala ekisooka ye Kristo ekintu kyotasosa mu Kristo kikolekereze obanga olina ekikolwa kyogenda okukola sooka mu Katonda obusigale nawo obala patyo olokokomyewo Katonda buli ojja kulaba Katonda okukkiriza ekisooka osooka esookera ddala esaala sitepu eyokubiri kwe kwagala love omukkiriza talina love oli ng'omutuuze atalina ebimukwatako omukkiriza yenna kwe kwagala omukkiriza talina kwagala. You are a refugee into the kingdom of God. If you don't believe, you are a refugee into the kingdom of God. Wherever Christian, there are some believers who are refugees into the kingdom of God. Love. Amen. Love is above all. It is very strong. There's something they call love, and what they call hypocrisy. What is love? Love is the feelings our hypocrisy. The feelings is omuntu zateka mu bantu banne. Love. The feelings z'abantu omuntu gasika feelings nasika olaba omuntu nga enjala talina n'ogyeteekamu olaba nti this one ate mbadde nina emitwalo 3. Abanafuusi tebasobola kuwaayo bwe bataagobe, tebasobola kuwaayo kapita esinga magoba. Bawaayo kapita nga basinzire ku magoba agali wansi awo.
naye abalina okwagala kwa Katonda bawayo kapita esinga magoba ge banaafuna. Okukkiriza mu kigambo kya Mukama si kwe kusoma kwokka, si kwogera kwokka, wabula okubeera ekyo kyennyini ekigambo. Oteekwa okusoma ebyawandiikibwa obwengwa ne bugwamu n'obuddugavu bwo ne bukala, obwanvu bwo n'obumpi bwo ne biggwawo ne wasigalo ennyukuta. Abantu bakwekanye ne batala obuddugavu babweru bwe bakulabiraga nti ono omuntu oyo mwana wa Katonda. Tuteeka okubeera ey'okutya. Matiiso ey'okutaano nyiri 12 ti muli bitonde ebyazimbibwa ku lusozi waggulu. Kiki ekintu ekimumanyi ekiri light so light okusinga ebirala obulamu bwa bulijjo? It is a glass. A glass. Glass. Teri light. Teri light. Naye kitangaala tuwulidde byonna biwedde banange. Ekintu ekitangaala ye muntu yenna owa Katonda. Abantu bonna boli nga bamanyi nti you are a prayerful person. Beetaaga okulabamu ebibala by'okusaba. Mulaba Abakristo bonna nti God give us love. Bw'omala okusabira love, Mukama akuliraanya abantu abatayagala. Wasaba nti Mukama mpa okulugumiikiriza. Mukama akusinkanya abantu abazibu osobole okuyiga okugumiikiriza. Ebyo byonna by'omukola may your offerings glorify the Lord. Yes, sir. The Lord needs you. Jesus needs you. Jesus needs your life. Jesus needs your wealth. Abakiriza bangi b'Abakristo emitima bwe baamala ne baba mu mapoketsi zaabwe. Yesu mulungi mu mutima naye akaluba mu nsalo. Yensonga ki abamu bagenda okuwaayo ne balwana n'omutima okuteeka omutwalo wali mu kiku. Asooka n'akubira bakazi ba anti bonna nti olwaleero ngenda kuwaayo omutwalo. Omuntu awaayo ebingi yamanyi omuwendo gw'ekyokukama kye yawaayo. Naye sookulekere Katonda omwana obwati omu genda olumizima genda bakutte nziremu okubeera omunda sobola okukwatagaza ne bano ffe ne tulemererwa. Kyenjagala Katonda Mukama awa promotion omuntu okusinzira capacity omuntu ali cheap mu ndowooza
ali chifu wakabaka abantu abakuba endulu lwa Iraq bw'osoma ebyafaayo byabwe abatazaalibwa mu bika ebisamira bazaalibwa mu bikanga byavu abataava mu bikanga byavu bakyalibwa baganda babwe. Abrahamu, our father of believer, kitambo yali Tera, ye yali atunda bukatonda naye olunaku olumu nti buno bukatonda obutawayo wakuba etonya omusana gwali bakatonda ki nagamba nti naye bino byebifaananyi biraga nti wala tamanyi. Kabaka Dawudi yali abeera ne baganda be naye obulamu bwe buna yali abeera mu kina baganda be nga balya spageti balya bayambala amasuuti n'etayi nga yambadde eshoti erise naye mu eyo shoti enjulifu n'atakuwa okunoonya Mukama ate mu eyo shoti enjulifu Mukama n'atakuwa essaala ze. Amina. Mukama atatunuulira biri ebweru. Mukama alengera munda osobola okubeera ng'oli mwavu ng'olabika yoli mwavu naye mubitalabika ng'oli mugagga. Moses yajja Isirayiri mu Egypt bamusuula mu mazzi nga mwana muto ddala ti maama we namutangira eryato namulukira eryato kaato katono emusuula mu mazzi naye n'atambula ne pulaani ya Katonda mu nyanja. Pulaani ya Katonda tambula etambula n'abo kubanga kyali kyawandiikibwa nti Katonda wa Isirayiri Mukama yali ateekeddwa okufuna saddaaka esaanidde okununula Abayisirayiri kubanga baali bakkiririza mu byawandiikibwa. Mukkiririze mu kigambo kya Mukama. Mukama talimba, Mukama takyuka, ekyo kyeyayogezeganye naawe alikituukiriza oba kituukiriza kubanga tekimanyi oba oyagala oba toyagala. Mukama yali ayagala okubuulira Abaneneeru n'asindikayo Jona. Naye Jona yali tayagala eggwanga eryo kanti naye Mukama byontumye I'm not going to do it. Mukama n'agamba it's okay. Ojja kikola bw'oba oyagala kyagala n'asalawo okuduka Katonda. Naye Mukama n'ateekateeka Shaaka n'agamba nti Shaaka gwe mwenda kuleetera omugenyi alina okutendekebwa okwenda ku 3 bw'anaamala okulaba nga training eweddewo nja kubuulira gy'onoomukanyuga n'omusesero. Omanyi nti wetutakkiriza ku byawandiikibwa Mukama atuleetera envelope y'ebiseera okutuusa ekiseera kuteekera nti Katonda ebiseera ne bitusuulawo Mukama wayagala. Kiki ky'onoonye eri Katonda kiwabulwa? Mirembe, baana, bulamu,
mukogo gusa yakoze biriya yakora ibindi saniko mukama wesigwa amen ingirira neza abakomeye yakora uburungi abantu ingirira neza aboroheje yakora uburungi abantu ingirira neza abarebye yakora uburungi abantu ingirira neza abasima yakora uburungi abantu yuzura abapfuye yasukiza abantu yuzura impano ziri mu buzima bwacu yasukiza ibirere biri mu ndamutwe ikorana n'abari kure yakorana n'abandi ikorana n'abari hafi yakorana n'abandi icyo ukeneye ni kimwe gusa izina ijambo ry'Imana izina ry'Imana rikagena izina ry'Imana rikagena izina rya Yesu harimo agasitangaza waliwo amaanyi ag'ebyobulamu sinzi ijambo ryawe amaanyi agali mu kigambo tugiye gusoza tugenda kukomekereza tukasoma ijambo ry'Imana batusome ekyawandiikibwa timoteyo wa mbere mose ekisooka yasize nje First Timothy nabuzwa icyatumye apfa yasize njyewe nabuzwa First Timothy icyatumye apfa yasize twebwe yafa twabuzwa kujya tumusha lwaki tetukwebazenga reka basaba ikintu kimwe tutarasoma kambasaba ekintu kimu nga tetunaba kusoma bakumve tutarehana yakutwika abasimu katwibuke twibulire ku magulu gaffe tukubale kwokya demons tutarehana yakutwika abasimu tukubale neza kwokyeza demons ababa bakubwira ko bidashoboka abagamba nti it's not possible vugana nabo muri hanze babwira ngo birashoboka obagambe balebere it is possible amen bicare kwa Yesu you can sit may God bless you Timoteyo wa kabiri na wa kabiri 2 Timothy ibice bitatu chapter 3 umurongo wa 16 verse 16 bibiliya iravuga ngo ibyanditswe byera byose byahumetswe n'Imana kandi bigira umumaro wo kwigisha umuntu no kumwemeza ibyaha bye no kumutunganya no kumanira gukiranuka amen buli kyawandiikibwa kirina okulungamya kwa Katonda era kigasa olw'okuyigirizanga olw'okunenyanga olw'okutereezanga n'olw'okubuulira okuli mu butuukirivu amen haleluya era glory to God tugiye gukubita hasi mu gitabo tugenda kuba wansi emyoyo esatu umwuka w'ubukene omwoyo gw'obulavu ubukene bw'ibitekerezo spirit of poverty in thinking gutuma amafaranga mu bigaragara tosobola kubeera ne ssente nga tonaba zibeera nazo mu bwongo kubera yuko icyicaro cyawe cy'ibitekerezo kubanga sitoowa y'endowoozayo icyo cyicaro cyawe cy'ejo hazaza ye sitoowa ey'enkya aho wicaye ku bitekerezo w'otudde awo mu ndowooza icyo cyicaro cyawe cy'ejo hazaza kyekitebe ky'enkya ibyanditswe byera byose ebyawandiikibwa ebitukuvu byonna byahumetswe n'Imana byasizibwa Katonda bigira umumaro wo kutwigisha bibeera n'omugaso gw'okutuyigiriza ese bitwigishije ye bituyigiriza ki bitwigisha kwizera ijambo bituyigiriza kukiriza mu kigambo bitwigisha kudacika intege bituyigiriza bitwigisha gukomera okunywera bitwigisha kugendana n'Imana bituyigiriza okutambula ne Katonda bitwigisha kuyoboza Imana inzira bituyigiriza okubuuza Mukama amakulu bitwigisha kubana n'Imana bituyigiriza okubeera mu ubuzima bwacu bwa buri munsi obulamu bwaffe obwa buli lunaku ibyanditswe byera byose ebyawandiikibwa byahumetswe n'Imana byasizibwa Katonda bigira umumaro wo kutwemeza ibyaha byacu bibeera n'omugaso ogw'okutumanyisa ebibi byaffe kutwemeza ibyaha byacu lwaki bitumanyisa ebibi byaffe kugira ngo twihane titusobole okwenenya kugira ngo twiyeze twenenye tubone ubwiza bw'Imana tusobole okulaba obulungi bwa Mukama haleluya amen Imana Mukama ite
Mukama amategeko kuyimirira basobora kujya cyane ninya sitari kumuyoka Mukama ajya kurinya icyenda umuyaga ninya sitari kumuyoka sitari kumuyoka naso cyosiga Mukama amategeko Mukama ajya kumurwanirira kubanga ariwo mwami Mukama atera yitaba amanyifu wabula yamanyi anisa abantu Mukama yakwita Mukama ajya kumanyisa abantu ekyokusatu tokolera magulu kolera magulu ga Katonda osobola okufuna magulu kambikeko bayibuli tusobola okulaba nga maliriza omusajja omu yasaba yalina ebizibu bingi yali alina omwana omulwadde omwana nabemuyi namutwalira busumba basumba nebamusabye omwana natawona namutwalira abanabbi nebalagula nti aliwona omwana natawona nebamutwala ku byoto namutwala ku lusozi nemudumu wona omwana natawona omusajja nakowa nagamba nti nasaba kyenagitegeddwa okukola nakikola niwe kituuse kangende noonye Mukama nakwata omwana omukono namutwala nebweyingira mu nyumba bokka bwemwana nasaba nagamba Mukama ti Mukama laba engeri omwana wange gyali obwei nensaba n'osirika abasoma nasaba n'osirika bannabbi ne babatemogana okukula ebika bonna ne basaba naye n'osirika naye n'olwekyo kankubulire wembaalize singa naliko naawe n'obeera nze n'osaba nga we nasaba nze nalibadde saawonye mwana wo Mukama namukuba akaama akasirise namugamba nti tirondowayi mwekyo wemanyi mikwano gyange naye namukuba omwama namugamba yensonga lwaki nawe olina emikwano mitono have few friends